Omulonje ali ku Dota TV nkwaniriza ate ku Pillow Talk Show. Yes, we will start times nyine ateze kiro ebera show ya maka show y'omukwano a reality show mwetumanyira nawe kiri kino kubera ngate ohandlinga mu relationship yo nagamba nti tukoma kubera nga tukyaza abantu abenjawulo mukwano ate oba ko kino kubera ngate era oteka munkola nonsenga yo nakrairo Dota TV oba Pillow Talk Show twase tujane emkono mu maka g'omwami ayitibwa Aligawesa awamu n'omukyala Senga Kulanama bannange Senga wensi Senga weggwanga ayina ekyogo baddange buluwoki n'abakuba naye tosigala kye kimu n'ensonga mukwano gwe nandabe essaawa eno beera nga tunoonya wajja asangibwa kati mu bifo bingi oyinza musanga mu maka g'omwami ge yamuwadde eno emikono oba ate n'abakwawala bakulagirira ejja tugamba kirina okubeera nga tumusanga all the time ekigolo n'ensonga beera nga tumunoonya wonna wali sobola okubeera nga naye mukwano oyanguyira ekyogo ekiro ensonga yo mukwano kansike nkuwe oba nsooke na mwami oba nsooke na mukyala aseke beeyanjula ebitiya bye bayina olw'ensonga tuyongere mu maaso ate n'ekyo olw'ensonga Senga ladies first nange bwento busufira oli otya nange gyendi webale kunyirira webale kusiima omwami anteekamu kashi ne laavu n'aginkuba endala n'engiyiwa ne ku ttaka wangi Senga tirika butiri kiri nali nkirabyeko nze saagalangako kati oli mu real love true love okay n'omwami Aligawesa akasoka ko yanjulireko atubulira ebitiibwa bwe ate oluvanyuma mbeere nga nkuddiza Senga ssebo tusayiza okola ku Dota TV abanaye neyanzeege amannya gange nze Jjumba Aligawesa saaba kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawa Senga Kulanama n'abakooza omu bwati kati ka kibiriiti bwe kazikira olunange mbanzikidde namukwasa omutima gwange bwagukwata bwati n'agutwala mu luguudo bwe bagulinnya nange mbaŋŋendeddeko kuba kati yagulina agambye nti omulagalaavu esigadde n'etiiriika neeyiika ebyo si bya bulimba era nkubiriza bannayuganda n'abantu bonna abalabadde Dota TV kituufu okuwasa omukazi gw'oyagala ekituufu nawasaako naye nze sifunangako omukazi gwe njagala nga Senga Kulanama mu myaka gyange gino gye nnina sifunangako omukazi gwe njagala nga Senga Kulanama simufunangako ate nasanze nno n'ebintu ebyenjawulo abantu bulijjo bagenda ne boogera ne baga nti banaye abakazi balina ebyenjawulo naye Senga Kulanama alina ekyenjawulo ayina ekyenjawulo era nsaasira abamusubwa kubanga mukazi wa mutawana nnyo muluheye muyitirivu siina nekyenyinza kukugamba kubanga ensonga nze gye nalaba mu Senga Kulanama era ddala Senga wa ggwanga era ddala omwana omuwala nalabika yasikira Sengawe ate Sengawe yafiira yali amaze okumuteekateeka obulungi ndi mu byaddala tondaba mayibakane omuganda gandi siri alaga muki mubiri n'emyaka nagisazeeko kale nkubuulire munange tweyagala emirembe tuyina emirembe mulungi bwe tusange ne waffe mukono mwekolaki we love each other Pillow Talk Show Senga you do what? We love each other. And you're in true what? In love. Senga njagala byeko kyo ngambira omukyala akulaba essaawa eno nti Senga olabika bulungi. Lwakuba Sofia ngambole nzo nsanze ndi mufumbiro nga ndi mukufumbira mwami. Anti ondaba ndi muleesu. Tondabwe ntuya nyenze ndasi ndaba kwekolako. Ekiri mu kiyungolo za sawolo kireka bannaye Senga kyakoleere. Bambi bebade kulabirira mwami. Ndi mukazi mufumbi omulungi ennyo. Oyo no ye mwami gwe nsoso okufumbira ku mmere. Abalala bali bamanyi simanyi na kufumba. Wangi Senga. Olwo bali abatya. Simanyi abakozi era babaayo. Banaye mukwano awali true love buli kimu kiba kitambula bulungi Senga lwaki mu bami buno gamba nti Sophie ddala njagaddwako mbaddewo nkolimira omwana eyawanudde ekifaananyi kya bba wange ku YouTube n'akiwandiika kagagamba gakyamu oyo tweyagala tutya mwagala omu naye anjagala atya soko kasooka akyogereko ekintu okay omwami okutwaliza awamu omanyi kati ffe tuliko naye buli wamu waliwo omwana eyakutta amawulire ga YouTube simanyi bamuyita oba ebiriko hot news n'ateekako ekigambo nagandi Jjumba Senga Jjumba Aligawesa anoonya
Senga Kulanama tamumatiza basebo bannayuganda sifunangako omukazi amatiza ngono siyinza na kunoonya ate n'ensi abakirabako abakisoma bagandi ekyo si kituufu sirabangako bantu beeyagala wamamami tofaayo nja kwagala omwo okitegeera nja kwagala omwo okimanyi kasadda nenjikoonamu ne sitampu ate Sophie tekuliiko afera munne kuba ffenna tekuliiko ali bubi obitegeera amakakiriya bannange bava kuno paka yiri bane ekikyesanze soko nedda omwana asooka atunuzeeko mu bendera lingiza bendera buli yansi weeri tulina nakuki wano olweggulo wetwokyera ennyama ne tunywa akasoda kaffe ne tunywa akazi kaffe yate tukyayagala n'okulya embuto oziraba zikomeeri bannange tuli bulungi bannange ekiri wano tulaavu njeera gwe natayagala nga talina muntu akagala nga gwe wali weesibawo nkusaasidde Senga banne njagala obyeko kyoŋŋambira abakyala bannange kyanjawulo ki kiwasanga mu mwami ono manyi tutomera Senga omuntu n'agala bannange omuntu ono azunga naye ng'ate oba onoonya muntu ki muntu mutuufu biki Senga by'oyinza okwenyumiriza mwami aligawesa kituufu nali nfumbiddwako nange ng'omwami wange bwagambye nti naye yali awasizaako era bitwogerwako okwo ku YouTube ku social medias ku TV abalediyo bazuukukira ku ffe kwe banaabira amaaso kwe baliira ekyemisana kwe baliira n'ekyeggulu naye ekituufu kiri nti nga bwe ndi Senga wa ggwanga oyinza okuba nga osanze omwami oba omukyala n'omugaa nti njagala bufumbo oba nkusaba bufumbo ne mufumbiriganwa naye nga teyali nambayo longo namba kyeva olaba omusajja asobola okulekawo omukyala n'agenda n'asula ebweru aba talina laavu yo omusajja bw'aba talina laavu yo gwe tandika omwetegereza mpola mpola ate era tolemerako Katonda ajja kuwa omutuufu owuwo jangwe Wakulanama nkunaaza ekyogo kikunoonyeza omutuufu okitegedde kubanga ojja kwesiba omusajja atakwagala okaddiirewo okole ekisonga naawe owuwo omutuufu akola ki ate ekirala tulina okumanya nti obulamu bwe tumala ku nsi bwe butono gye tugenda gye tusinga okumala obulamu obungi okuggyako ffe abateeketeeke mu bujjajja mwami wange musamize nange ndi mukazi musamize ffe bwe tufa tetugenda emyoyo gisigala emibiri gye gituvaako kati ne bagwambaza omubiri omulala ffe tetufa era Sophie bw'oba tosamiranga njagala osamire tolina kufa n'ozikirira ffe tetuzikirira emizimu gyaffe gigenda kulagula abantu gibabuulira ebyabatuukako kuva mu buto kati nga ffera naffe byetukolera abantu nze Sophie Love nkutandikako ne nkubuulira bw'okuva lwe wayonka paka emyaka gy'oyina mwanjise of course nindaki oyina okusamira okay omukolo aligawesa mutayiza muli okwebuza n'agamba nti Yesu wali owasizako nga wootugambye naye ate wano laavu giraba etiirika laavu ngiraba nnyingi nnyo lwaki Senga Kulanama balinoga nti kati nfunye kutwaliza awamu ekituufu nawasaako era nayagalako era ndi musajja alina abaana abawala n'abalenzi naye mu bbanga lye nabeerawo ndowooza nali neekubya yaka kirabika kyawasaako naye mu mbeera yonna gye nabeerawo embeera nayita mu mbeera enzibu nnyo tesaalabako lwentula mukazi mu ddiiro lya mukazi nanfumbira emmere n'endya saalabako kweganga neberera mu ssabo kati engeri gye tuli basamize naga nti emizimu gyamukwata naye nga n'okunfaako kale ayinza okufaako naye nga tomufiiringa nga tomuwulira nze n'ekigambo laavu nali sikimanyi naye nakajja nkitandika emyezi 4-5 ate gino egyeyongeddeko eri mu 18 buli lunaku yaŋŋamba buli lunaku ayongerako 1 unit lunaku mbeera nnyongerako waliwo omuyimbi Kafeero yayimba oluyimba naga ninamu ekifo kale mu mutima ekikyajula kyemmanyi ndiyitekowe kyemmanyi gw'oba oliggala twagala n'empolampola oba laavu nja kukuwa
temya ne ku mukama okutuluŋŋamiza ekkubo kasita oba ng'onookikola okwagala kuba mu mutima omukwano tebagupimira tebagusalirawo era teguwalirizibwa omutuufu tigujja kapaalo gusembera mpola mpola ogunaalaka gukubagana bw'ama ne gufuuka buli kimu kya mwoyo. Bano bagenda tulumye batukuba ebitole byala senga ng'oli mu kintu nakituulamu butuuzi ekintu nakigweramu agamba gwe kintu naye Sofi tujjewo olwali nze sifunangako omusajja nga nti nkuwadde amaka nkuwadde n'ekyapa kyako nanga nti emmoloka yiyo ngikugulidde eri $5,000,000 ate nno mwatu tebaamutegeera anti bamuyita mwavu bagamba nti Kulanama yawasa Jjumba ani awasaani bave nako ani awasaani kati oyo nina kyemusinga bulijjo oyo gunalinoonya ekyo kituufu nnyo kibi nnyo okwogera ku bantu baffe nga tumaze okubaleka naye oluusi abantu abamu baba batunoonyaako byanfuna ayina kaki Jjumba ayina ki n'akwana ku muwala n'ajja misinde gwe nolowooza nti azze akwagala olw'ondabikayo naye ng'anoonya kiri ky'oyina kati nze saamunoonyaako ssente naye teyanoonyaako ssente eyo gye bayita laavu kati naawe Sofi wali obiguddemu nkumanyi weeyogereko gwe nga gwe kyogamba gwe tolina muntu gwe wali oyagadde ng'omwonoonyaako heraye kati nafutuula nyina haji mwami Jjumba ennaku zino abantu bakoowu ayina ogamba nti zempuya sikyagala kubeera nga ndi mulaavu kuza kiva ku ky'abantu okuwa bannaabe tewaba mukwano nga guno gwe mulina kiki omukwano gulina ebintu bisatu omukwano si ssente nze Sofi nafuna ku ssente era ssente nabeerako nazo 28 mu mwezi gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 2 nakola embaga naye embaga eyo natambulira mu nnyonyi era nze nasooka okukola embaga ey'ennyonyi mu Mukono district yali wali kitala nedda ku ssaza eri ewa Ssaabasajja Kabaka wano ku ssaza e Mukono ewa Ssekiboobo ne tubeerawo era omukyala mbadde naye emyaka mpaka buli omu we yaleka munne naye situwafuna ki eri gye bayita true love abantu no ne bagamba oba lwakuba amawanga gaawukana naye ng'ate oluusi si kyekyakola ki si kyekyali kakati abantu abeesiba ku bannaabwe bw'oba olaba ng'omukyala si wuwo muleke bw'oba olaba ng'omwami si wuwo muleke kyova olaba nti abaami abakyala bafumisa abaami baabwe ebisombuliri oba olaba nti abaami basse bakyala baabwe omukyala baabala kayumba nga kano kenawa Senga Kulanama abaabala kataka ngaako kenawa Senga Kulanama abaabala mmotoka naye waliwo omuntu gw'osanga nga bambi Mukama Katonda yamutondera ggwe nga naawe Mukama Katonda naye nga temusobola kukwatagana kubanga Senga Kulanama ntya oyo musajja mugagga n'amusobola ntya tasobola kuba na true love nange nenga ntya kakati oyo mukazi omunene bw'atyo bigi Senga gwanga n'abeera ntya naye abamulaba bangi abasajja bakwana Senga Kulanama nzera neewunya abantu abagamba mukyala wange mukadde muno mukadde bw'aba mukadde mumuleke nze mwagala wammwe mundekere kadde lyange eriwooma erikuze lyeri baliwooma buno obunyala buwooma kadde nga bukuvaawa nze ow'emyaka 18 Sabata yagamba tingenda kubisaayo akapande kaffe nkawandiikeko n'ennyukuta ennene tintudde n'oweeka temuntawaanya kirabule ng'ayitawo obuteewulunta ye nga nsiimye nnyo nsiimidde ddala neeyanziza neeyanzige tokyuse emmere Manaye munasonyiwa abana yawalade ota TV eno love empitiriddeko these people tetwekozaamu kuba tuli ku TV ate twekozaamu yeyo njambika buli lunaku Senga Kulanama simanyi mukambwe mbw ate ayina ettima
ye bakulanga kyaba kugamba ettima ku ekyo ekisa ekikutirika oli kibona omuntu atalabwa nkumu tibakuyita kwetegwe bajajamya kane yagaleke yagaba nekula omukazi omuzibiza atejabaata ecupa ya bia tibasumulwa 10 tibakuyita kwetegwe bajajamya naye Senga Kulanama oli muki munda mucho eno laavu gyosiiba ko gyosula ko ngeesusi gyendi nze nkyali emmere tonda abwe nyongedde sengonyirira ya mmere nywa tuzitoka nendiirako laavu bannange olabika bulungi. thank you very much bannange bakusenga kyongambira omukyala tulaba eyo yenge eno laavu bweti bannange tagifunangako era abakyala abatambula fe tuli basawo bakinansi omukazi najja mwami mwali mu nyumba naye naga nti ninayo ekinnyo kyange ebbali omwami omukyala najja nagamba ate ninayo gwenkuula jjukira nti omukuula nawe bakuula obulwadde bungi mugenda kulwala omukazi omutambuze munnanga alumya ofunda nayina omusota mu nyumba nze munasonyiwa sho nnyumidde kuba wootuuka mu bantu abali mu love bannange ofa kyokka n'owulira nga wenna love ekuyitiriddeko bano batulaze true love senga abatayagala kufumbirwa bo bagamba kyabawala bo nga bakyataayaaya bamba saasidde kubanga ensi weetuuse ng'omwami wange bwakugambye obulwadde bungi ensi etabuse buli mukyala anoonya we yeekwata kyeva olaba abasajja batunze abaana abawala emigeto n'awasa 10 n'ateeka waka okitegedde eri ababasuuza ne ku kitanda nga bali babiri oli n'apangisa akazigo katajja na kumaintaininga n'ateekamu omwana abane n'amusuula omwo kwegamba abantu bano abaami n'abakyala njagala twetegereze ate bw'oba otomeddeko era n'ofuna akwagala nga Kulanama bwe nafunya njagala nyweza akabina ku ddongo abakyala ng'olina omusajja akwagala ddala n'omutwala nga kasasiro olw'okuba kumanya abakazi tulina obunafu mu mitima bw'olaba ng'omusajja akwagala nnyo kati nga mwami Jjumba bwanjagala no taking advantage n'otandika omujooga eri omwami yajjako ewange naga nti senga nina omukyala mwagala nnyo naye annemeredde anvugise mu motoka nampakingisa ku bbaala nanga nti ate gwe sigala mu motoka nayingira mu bbaala nanywa omwenge nafuluma ssaawa nga 6 nanga kyensuubira mubaamu ne baboyfriend we eri abajja ne bambuzaako nanga nti bannyina ate nga mu kukyale waabwe saabalaba so ojja kufiirwa omukisa ogwo omusajja oyo ajja kukyawa afune amwagalira ddala true love omukyala kati gwakusuulewo oli akweyinuza talina gyajja kutwala ebintu ebyo bikulu nnyo senga tuyamba omuwala omusajja omutuufu olina mulabira ku kiba nange senga tulina kubeera nga naffe munange tutomera ate nnyo naffe tubeereko mu true love bwe true man walina kuba Sophie love nkubuulire abantu bazibu abaami bazibu olaba batomeza ffe abantu abakulu omusajja ayinza okujja n'akulimba nti akwagala n'akubikka laavu n'akola ate naawe ne weesiriwaza nti omala kubeera ate olwo omwana ate omuto omala kubeera naye n'olyoka okiraba naye nza amagezi gembawa butapapiriza kufumbirwa twewe time omusajja bw'obanga oli mugezi emyezi egi oba omaze okustadinga omuntu emyezi 3 naye ono gw'osanze mu kibaala nemwesiima because you are beautiful n'omusajja is handsome nemugenderawo oba otomedde bakayita kati akawundo kakubye eddirisa mujje wa Kulanama mbalungamye mbabuulire true love ebeera etya mbanaaze ekyogo omusajja ajje wammwe akyalenga mukulu Jjumba bwe yakola akwanjule nga bwe yakola kati nyingira mbaga bana ati mwami Jjumba tuyamba omwami anoonya omuntu omutuufu alina kubaata omwami anoonya omuntu omutuufu basaba ne banyabo mu bannayuganda abakazi abalungi mwebali Uganda ggwanga lya mpisa ggwanga lya ntubulamu tuli number 1 mu mawanga g'ensi agali gasobodde okuteekateeka obufumbo omwana omuwala bwe baba muzaala tumuteekerateekera kufumbirwa omwana omulenzi bwe baba muzaala tumuteekerateekera kuwasa ebyo bye bintu bibiri kubanga mwe muva ezadde era amaka amalungi
kyekitiibwa ky'eggwanga. Era lwaki tuvaayo lwaleero sitwalikoze puroguramu eno bantu kutulaba kubanga tuli bantu b'abantu. Nze ndi Ssaabakabona Wanzikiza ya Buwangwa na Nnono, maama mukulembeze President General w'abasawo b'ekinansi. Omuntu atulaba eri ayinza okugamba nti kati bano baavudde ne ku by'okulembeze batulaga laavu yaabwe. Basebo ne bannyabo guno musomo tuli mu basomesa omusajja eyali badde ne mukazi we waka wali eyisizza otya. Lwaki oboggolera omukyala? Lwaki omukanga? Omukyala aba muntu mukulu nga naawe bw'oba president yaba vice. Omukyala yeekalabalaba ennyumba tugayita maka nti amakka g'emyoyo. Omwoyo bwe gukka ku mwami ne ku mukyala ne muddira ne muzaalamu omwana ne mumwambaza ennyama n'afaanana jjajjaawo oli gw'atalabako. Kaakati bw'obanga mmwe mubbula abaana ng'era omukyala mu nju mulimu ekigambo kisenge, omusengekerwa omuntu oba omusengekerwa ensonga. Mulimu eddiiro nti ddiira wamu, abantu we batuula ne baliira wamu. Mulimu effugiikiriro nti awo maama wazinga ebisaaniko n'abifugika awo. Kuliko olubalaza lwe lubalaamirizo kwe bateerako omusika. Kati amaka galimu empagi ezo 5 ezikola ekigambo maka. Amaka ge gakola ekitiibwa ky'obwakatonda. Kakati bagamba nti omukulembeze omulungi abantu be banaamuyigirako. Olwaleero tubadde ne soft love okubayigiriza omusajja yali kutta atya amaka ge. Abasawo b'ekinansi muwasa naddala mu sekita mwe tuli. Banaye teriyo love y'abakazi 2. Teriyo love y'abasajja 3. Omuntu bw'omusanga alina abasajja 3 oba abakazi 3 era abeerako n'owe nga tikuli wuwe. Basebo ne bannyabo love y'ababiri gwe omusajja olina omutima gumu n'omukazi alina omutima ogwo. Ate omukazi alina ekisenge. Njagala otunuulira oludda lw'okwatirako omukyala kwe kuli omutima. Kitegeeza nti omukyala bw'abanga sitalina mutima gwo amakulu nti oba tokola ki oba toliiwo. Basebo ne bannyabo ng'abakulembeze situvuddeeyo kubalagamu oba kwolesaamu. Tusaba abakulembeze mwenna mukuume ekitiibwa ky'amaka. Tusaba abantu bonna abali mu nsi eno mukuume ekitiibwa ky'amaka. Omukyala bw'oba olaba nga tomusobola muleke addeyo ewaabwe. Ate omulekera abalala tomulemerako. Bw'olaba ng'omusajja owulira tomwagala muleke. Omugaye nti Jjumba bye weeyisa ebyo sigenda kubeera nabyo. Naye basebo ne bannyabo muyina okuwasa. Ne bw'oba ng'oyina kalina ne bw'onooba oyina eggulu naye nga timuli mukyala ago tebagayita maka bagiyita nnyumba. Naye ne bwe munaaba musula mu muti nga we musula wansi naye nga waliwo 2 awo bajja gamba nti abo bafumbo baliwa bali awo. Jeffrey Taya yabagamba bulungi nti love enyuma oba munno muwubuli muyita 2. Bwe mukoowa nti mwami nkooye nti twebake wano teri ababuuza nti kikye mukola. Nze mpabula abaana abalenzi mbawabula bulungi nnyo. Abaana ab'obulenzi bakojja muddemu muteeketeeka abaana mu nkola ey'abakojja kubanga baga nti singa si kojja yalibadde maama basenga singa si senga yalibadde taata. Kakati muddemu bakojja mbuulirira abaana ab'obulenzi mubatwale ku kitooke ky'embidde. Ekitooke ekyo eky'embidde ayimirire omugaye nti mwana wange ogenda kuwasa ebiri mu bufumbo bye bino era otwaleyo emyezi 2-3 obayite. Era omwana omuwala teyalinobye. Nze kulannama singa abadde anoba okuva ewa Ssaabakabona Jjumba Lubo aligaweesa alina kumala kunoonya kojja wange amunnyonnyole nti munange kojja mutabani wampisa bwati ne bwati. Ye Senga Kulanama atandika okukola ebitajjansa nzirukirawo emisinde okunoonya senga. Munnange senga bwe najja wano okukyala nenkula naye mukyala wange nga mutuula nga munnyonnyola. Omukwano tigwetaaga kajanja. Akajanja kayinza okukola mu mwezi gumu 2. Lave y'akajanja esanguka. Omukwano gw'obufumbo gwetaaga maintenance. Eyo gye tugenda okukomawo nayo tubalage maintenance y'obufumbo etambula etya. Baga nti maama kyokka tweronda balumwe oba bettabette ab'ennugu zaabweyo.
Bannange no love yempide ne mulabanga amanyo gandi kungulu. This is what we call true love. Bannange mekitegeeza kubanga ade wedde oyina ebintu byo like yo badola boyina we oyina amaka amalungi kwaze amaka gasenga mugamanyi omwami nakusulako ate amaka gasusa obulungi. Bannange muli oyinza kuweta ddala ng'oli mukyala ng'oli nganze sefula buli kimu kyoyagala omwami n'akikowa. Bannange n'olw'ensonga eyo omwami aligabe sotomwidde abadde nga nsofi nina kyenjagala okubeera nga mbuuza ddala senga mu maaso ga kamera ku show eno ey'amaka a reality show kakimubuuze n'atobere ng'okitegeera. Kubanga akabuuzo kano njagala mami oketegekere. Mami aligawetsa omanyi kati erinnya nalikuwa gwe Jjumba Lubowa aligawesa gali agasenga kulanama gajja luvannyuma n'abakooza era bakuziikira ddala wali ewaffe kannabulemu ebintu biyinza okubaawo senga naye senga ddala oyinza okunkyawa wowe nnyabo kati nga nzijjawo omusajja afaanana gwe okusanga omusajja afaanana ng'oyo ng'ajjudde tokiddangamu kinjumbuuza kubanga ojja kunjabya omutima ye ne kijja wanudde ne baga nti Kulanama ne Jjumba beerese andi tuyinza okuyisibira mu nnyumba ne twewooma omanye omuli oguba mu ggwanga nnyabo n'atalina ssente azeewola kuolwo okubeera ebyeggwanga naye abantu babiri twagalana abantu babiri ebintu bino byaffe bameka baffe babiri omanyi abantu batulowoleza ebintu bingi eyebbalibbali basabiramu abalala basaba twawukana manye ekigambo obufumbo si kyangu abantu bangi beyita baserebu wano begezeza mu bufumbo naye buganyi ate nze sofu sibadde muntu wa TV nze sibadde muntu wa mawulire naye kakati nafunye true love ate omuntu number 1 mu ggwanga omuntu ayagalwa abantu omanyi Senga Kulanama alina ke yeekoledde ate nange nina ke neekoledde kati tugenda kuyamba abantu baffe tugenda kusobola okuyamba abafumbo n'okwongera okubateekateeka n'okubabuulira bassebo ne banyabo ffe tuli bafumbo bannayuganda tubagategeeza teriyo ebyo byakwekyawa senga mukulu ekimala ndi mukulu ekimala tugenda kuweereza ggwanga oye mukyala wange number 1 abakazi no beefiisa oba abasajja beefiisa naye nze ne bwe ndigende wa senka aba mutakaawo ngenda kwagala mukazi gwe ku nsi n'emagombe naye lindako ebintu bituukawo oyina omusajja gwoyina gy'osobola omujja afaanana nange taliiyo ng'omujjawo ate nno yenna mujjuvu wakawaali mukwambulire mwambulire mu TV kakati okwambula tekitegeeza kujja mu ngoye naye nsobola okukwambula nempa abantu kifaananyi sooka otunuza awo kamera awo omukono wano abantu kulalinga omuzira kati nga mujjawo omulala leka naawe kyoganza simanyi byenjagala omusajja eyali ayagala senga musajja ali ebweru musajja w'amaanyi nnyo musajja munyolo awo nga ngezaako okunyonyola senga nti nze nsinga mulaga munange mbadde kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nze nasikira jjajja wange waka wenva nze mukulembeze ne muganze nasamirira wa muwonge ndiko emizimu emisambu abalongo n'amayembe senga abantu banjagala ate senga nina ke neekoledde 2017 natikira obwasaba kabona natambulira mu nnyonyi ate nno senga njagala ontunuulire nnyimiridde kakati omusajja oyo kyava naweereza nakandi Senga Kulanama bangambye wafunye omusajja nsitulanda babazina neŋŋenda nenekubye ekifaananyi nenkimusindikire bulajali neŋŋandi nze Jjumba nze nsitulanda babazina neŋŋamba yono bw'owulira afuluuta ng'obuuza nti atono yeebase neŋŋandi basebo ne banyabo nze siri mulema sivanga muwadde erinnya wadde eriiso sirina alusaazi sirina sirimu sirina wannuma nti nagenda okusaba tiketi ekugenda ebweru bagaye nti banayo omusajja ate banamuggyako omusaayi kwegamba ffenna tuyimiridde kakati tuyina kubeerawo nga tuli balamu nga tweyagala ate banaye nze mbadde neekuumye
waliwo abantu bangi bajja batusomoza mu ggwanga yalina omukazi bwati naye nze Sophie mbadde nekumi sirabibwangako nga nva mu loogi tikibangawo oli tansangangako mu kivulu mbusituddemu mukyala teri ayinza nakuyimira mu ggwanga nakati ogulaba yayintambulako nange kati senga yafunye omuntu kakati ekiriwo kukolera gwanga nga bintu bibina kukola ki nawe omukazi ali eyo bwoti bw'oyagala n'omulenzi wo bw'oba oyina mu buzibu musonyiwe mutuule mukanye kubanga omuntu gw'oyagala nze okugamba Jjumba ekyo ky'okoze oyingidde saa 2 ez'ekiro kunze senga mbadde n'abalwadde naye mukwano nkusaba onsonyiwe kiki ekikujjako omuntu ng'omwagala afukamira ate nze ekinnemye omusajja bwenzi naye oyo yalinnya ku break nange nalinnya ku break tubeera bameka senga kyekyansinza okubeera nga kikolera bulungi abantu kulabira mwagalwa oba beefune nga bwe mweraba kiki ekisinga munayinza okugamba omuntu ono mutuufu beera n'ono mana gamba kanneerabira omuntu wange ekituufu kiri nti mulina kwefuna babiri ekyo kyekisinga obutuufu kubanga tufuna abakyala n'abaami abatusaba okubanoonyeza naye ogenda n'otunamu n'ogaa nti tebagenda kunneevuma oluusi ng'omukyala ali bulungi ng'omwami ali bubi oluusi omwami ali bulungi ng'omukyala ali bubi omu asobola okubba munne naye kati nze ne bwenziba Ssaabakabona naye ne bwanziba tweraba meka tetujja kuteekamu wakumeka wakusatu nze nsuubira nti abantu balina kwefuna babiri kubabiri ebyokulabira nze nsuubira byakoma ku mirembe gyacwa egyacwa egyo ebintu byokulabira byali badde birungi naye byetaaga omwana myaka 22 yakamala okusoma n'omuwala myaka 22 yakamala okusoma kakati edda bagamba nti muwase enju noga nti omwana wa Ssaabakabona oyo nja mutwala muwase oba omwana wa Senga Kulanama oba muganda we ebintu byokulabira bino byali badde kale naye kati bigenze biyitawo ofuna omuntu omanya omuntu oyo kyeyakola ki kyewamwagalako kakati nze basebo ne bannyabo nze nina bye nayagala ku Senga Kulanama mbirina ebyenyinza okuleeta kale kakati mu Uganda wama Senga Kulanama sekako ng'otunudde mu kamera ezo sente kakati nze nyinza okubeeraawo nenga nti nze nina omukazi alina golodi ku mimwa nze nina omukazi alina golodi mu kamwa kitegeeza yenna wa golodi kakati bw'omutunuulira alina akazigo mu mannyo mumanya akazigo kye kategeeza abalala bawagala buwagale abantu njagala nkubuulira abantu beebyula kati nga bwe twali mu kwanjula omuntu ne bamukuba makeup ne bamuleeta n'okubula n'akola ki n'akubula naye Senga Kulanama ali ku oligino tali nako ate kizigo ali ku oligino kala yeeyo abampa obutwabo bangongobaza nnyo baali tebaagala ntuuke ku kkula lya bukulembeze naye era nalituuseeko era nabuuka n'empona ate luli baaba nali nakyo bulala naye era ke nafunya nzizaawo tondaba nga nzizeewo n'eriiso litandise okutereera mpolampola kakati bw'amala okubeera bw'atyo ate Senga Kulanama ayagaliza namusanga n'abantu be ne famire tuzimba nzimbe tukulaakulanya naye basebo ne banyabo n'osanga omukyala ayina maama we ayina baganda be ayina abantu be n'obaawula kubanga gw'omwagala omusembeze ku lusegero omwesibeko omusigaza omuntu bw'omusanga n'abantu be kulakulanya abantu baabo b'osanzeewo naye n'osanga omusajja omukyala n'omusanga alina driver amuvuga n'omugaa nti driver abadde akwagala kyokka kumpinga na mwana wa mwannyina waliwo nammwe abaami bye mukola nekugamba omukyala n'omumalamu ak'obuntu ekigambo bwenzi kibi nnyo teri kinyiiza nga muntu kunga nti nayenzi banaye ekyo engoye zino ze mulaba tizijjikamu kusigala ng'oli bwereere omuntu okuga nti weeyambulira omuntu
waliwo abantu abatabiina mugundi naye ffe tuli babuwangwa na nnono nze okuŋŋamba nti Ssaabakabona oyo yeeyambulira gundi kinnuma kale kyogere nga kyamazima naye kitali kituufu tukuumye amannya gaffe mu mbeera ey'obwavu ey'obugagga ne weekuuma ensi neebeera ng'ekyakuwulira n'obeera mukulembeze naye omuntu n'avaayo from nowhere n'atandika okwonoona erinnya lyo n'akubawo ekigambo ati ebbinika wabula bannayuganda mumalanga kunoonya gye baakola ki gye baakola batamumatiza omusajja kyeyatukoze oyo yabadde ayagala bamulabalabe kyeyatukoze nakati kikyakulukusa amaziga ku mutima gwange tamumatiza tamuti kigamu kinene nnyo omuganda tayogera bw'atyo omuganda tayogera bw'atyo basebo ne bannyabo wadde muleke kutukyaya b'amawulire wadde tuli bantu bannamawulire ate amawulire ge galina okunnyonnyola katwogeredde ebigambo bino kirowooza byalikomye wano kirowooza naye ensi yonna egenda kubimanya naye ate muleke kwonoona professiono yammwe ya mitwalo ebiri ya mitwalo ebiri oli bwaga nti amawulire agookya fe abategeka embaga yaffe eyayimiridde olw'amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ne tugaa nti obwakabaka kabumalirize 26 ogw'ekkumi tuzzeewo embaga ya Ssaabakabona ate nogaa nti anoonya kati abantu banoonye essimu yange mu ggwanga batandika okunkubira nti Ssaabakabona anoonya Senga Kulanama namulaba ku TV namunoonyeza ku ssimu abantu Katonda alina bw'asisinkanya abantu be kale no bannayuganda nze mbeebaza naddala Delta TV tukole timwerabira basaba ne bannyabo omukwano gunyuma ng'olinamu kasente akasente kano dessert ya mukwano basaba ne bannyabo njagala okubategeeza kasente kanyuma dessert ya mukwano Delta TV tukole enkuba etonye omumondo ogutaddeyo enkuba etonye ekitooke gyekiri fe olusuku lwaffe gyerulye busunju gyerulye kannabulemu gyezirye kooki gyezirye mukono Senga Kulanama namuwa ettaka va wano awaka wali namuwa ettaka tuli mu kusimba ekibira kya eka 20 tuli mu kusimba miti Senga Kulanama namuwa ettaka egikuze yaŋŋambye temanga bw'otunda teweekubya yakawabwavu wano namuwa ettaka ali mu kusimba lusuku twakasimba ndooza endukusa ziringa 13 wano no mukono tawuni kanso wano okumpi era olunaku lumu interview mujjajiraba tulima tuyina lumonde tuyina faamu y'ente kakati naye bw'oteekako ebibyo ebyebusunju n'oteekako ebya Ssaabakabona tugenda kutambula bulungi abaana baffe basome ate mbasuubiza embaga wenetukira simayine bwagenda kuba nze nkimanyi bulungi kati balongo bali omwo tugenda kuzaala balongo kakati ampe n'erinnya erya Ssaalongo osanga ye Naalongo kale kakati ensonga bifiira munda birungi bifiira munda nga 3 omwezi ogw'omunaana yes mwezi obutabaawo omwana Senga kwegamba Senga mukazi wa byafaayo mu nsi alina omwana omu bw'ati kakati ate omwana oyo omu gw'alina bannayuganda bagenda ne boogera tazadde mwana bwe baamala okulaba ng'afaanana ddaddi we ne baga nti ayogera ng'omukazi atali muzadde kakati bassebo ne bannyabo kati olwaleero nze ddaddi Pendo aliwo nze ddaddi Nabukenya aliwo nze ddaddi Birungi bifiira munda aliwo omwana oyo nze namuwa erinnya erya birungi bifiira munda kubanga omukazi ow'ekitiibwa baati baga Kalifa aleka Kalifa singa yafa nga tazadde ku mwana bw'atyo kibeera kibi abantu babeera n'agatima agabi aba batazadde kakati awo birthday egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera n'abagenyi baffe bonna be tugenda okuyita bajje balabe taata w'omwana n'omwana bagenda kukuza batya dadi oyo omwana agenda kuba wa byafaayo kubanga mwana wa ngoma nnene agenda kula bulungi abadde Zambia twamugjeyo kati yazze tusobole okukuza birthday ate bamutemule tomanyi nti amaka gaffe gali Lusaka tugenda ne tuwummulako nina ne gwe nawulire ennaku zino abo baali balinnye ku nnyonyi nenga nti ate ayagala tuggisaayo pasipoti za ggwanga zaagala tugjeyo omuntu tumulange tumugaa nti tubadde mu nsi eno nze njagala okutegeeza
mbaddeko China mbaddeko Dubai naliko London wetutegekedde embaga ne Senga Kulanama yansanga ngenda Belgium nga ngenda Bubirigi kusisinkana waliwo abakulembeze b'ennono kati nve Belgium era gyagenda mugwomwenda ngenda kubeera escort we wangi tebula twagitadde mu 10 embaga eyo yes ogw'omunaana muli mu birthday y'omwana waffe mugwomwenda agenda kubeera Vietnam ogw'10 y'embaga bwe tunaavaayo tulina Professor Buddy Hall Canada ye co-chair waayo nyonyi ze musiiba naye omuntu olugenda ku nyonyi ne kamera oluva ku nyonyi ne kamera ndowooza naffe katubitandikeko tujja kubikola enyonyi ze kuba bigo omuntu naga oyo talinyanga ku nyonyi oyo amanye ebiri mu Europe ate nze gye mpangisa nenjitambulira mu sipeeso ne bagasaba kabona yatambulidde mu nnyonyi embaga yagikoledde mu nnyonyi ate neyo okusasula tiketi neninye yalukala ate yereme banaye siri alaga mubiri bagayita maalo gaba maalo gye wakulira Senga nze nakulira Masaka ewaffe Kannabulimu kooki gye nakulira kakati ono yakulira Kigo ate Senga yakulanga mukazi serebu nga mukazi serebu mukazi w'abantu era alina abantu baffe mwena ababaddeyo eyo ebibaddewo mu mawulire kino saawa yakola Delta TV tukole kunnyonnyola ggwanga ebintu bitambula bitya so si ntalo luhanagana ebintu bya Senga ne Jjumba mubireke ebintu byabwe byo baki bebetambule nga bwe byagala nakagambo message tuneyongera nakubayo nakagambo ate ekirala Sofiravu kyoba omanya tomanyi nga nze mukazi asinga okwatika mu ggwanga nafuna omwami anjogerera nze n'ensirika n'ensalako okitegedde byonna nakigala gwolaba nemala munyo naye nga nasulumuludde lyangoba kakati nakigala kubanga byonna bimanyi buli teri kyojja mubuuza nga takitegeera Senga jagatuuka nga tubaako kyongambira yuwa mugole oli mugole wa Ssaabakabona oli mugole w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono oli mugole abantu baatuyise ewa mama n'abayima ne bawa Senga ebirabo ne bamuwa ebirabo ne bamugamba nti webale okukkiriza otufumbirwa ffe ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono bannaye abantu Senga bakwagala abantu bakwagadde Kulanama oliko feva ensi ekwagala n'abayima Lebeka speaker wa Uganda eyakava mu bugonvu yampisa okulyako naye ekyemisana ku parliament yes nga 23 ngenda kubeera ne speaker tugenda kulya fenne ekyemisana nange Senga ebitiibwa bino bannange era njagala ngambira omukyala Senga omukwano guno aye tugutandika munnange abamu bagutijjisa gye gukomeyo mu maaso ne beekyawa Senga tukole kikola omukwano tugukuumanga guno ogwa mume we gutandikidde kabaati gye guli wunzikira okujjawo nga kuliko afudde buterevu ate ffe tuli bantu ba bujjajja tuliko emisambwa emizimu abalongo n'amayembe n'abaagala tutta tebajja tusobola eriyo yambuuza ekibuuzo nanga nti Senga Kulanama tulaba amagye gabakuuma ne poliisi amagye n'emisambwa kyekisinga okukuuma of course bujjajja kuba omukuumi basobola okutta naye nga we walaba abantu abamu bafa n'abakuumi baabwe sikyayagala nabbayisa mu kamwa Katonda eyabajja mu nsi abawumuza emirembe naye obujjajja emisambwa emizimu abalongo n'amayembe bikuuma era bitukuumi kuba batuteze obutwa batuteze obumasu batupangidde bino simanyimbu babye sente ku basawo ne babipanga diru ne ziyiika ne bazirinyamu ne batambu twasaddaase ne banguwa okubirinyamu batupangira ebintu bingi nnyo era bijja era mujja biwulira naye ffe tuli bagumu era amawulire gonna ge munaalaba nti Kulanama yakoze kino Kulanama yasse Kulanama Ssaabakabona Jjumba yakoze kino mubirinde bijja kubanga babitupangira naye ffe obukodyo tubugwamu kuba tuli bantu ba bujjajja tubaloota tebannatuuka yes naye ng'omuntu oyinza obutamulemesa kugusa kyayagala naye ffe tubirinze ate abatuwalana mu bamanyi tetujja basanguza omanyi si kirungi
omukulembeze kubeerawo mu mawulire sawa yonna ogugulana n'omuntu kwegamba bayinza okupimapima ne baga nti Kulanama ono ne bawe twali tumanyi bagezi naye nabo batandise kwanukula basiru bafuuse nabo basiru kati ffe tetukyabaanukula naye balyogera ki naye bye batupangira byonna tubimanyi ne gavumenti ebimanyi twalipotinga n'okulipotinga. Yes. Nti mulinde embaga erimenya ebitooke. Kakati waliwo ebintu ebyo byonna eddiini sofa eddiini era twebaza Haji okukuuma n'abeerayo. Haji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kukuuma mukulu omukadde ono ate n'abeerawo ng'akolera Delta TV n'abeera musanyufu n'okuuma bode eyo toyinza gimaintaininga Haji nga toteekamu kasente. Haji webale ntumirako omwana wange ali ku kkomera lwaki umalu alabika ayagala kukwatibwa Haji Nugu naye Haji webale nnyo Kurani egamba nti ejjana y'omukyala eri wansi wa bigere bya bba kakati ejjana ya Sofirav eri wansi wa bigere bya Haji. Kale Haji nkutumirako Kurani egamba nti kule haku wala kanu mulla yogera amazima newankubadde gakaawa. Webale kuuma ono kiki mbadde ntegeeza obufumbo bulungi nga buli mu Katonda osaalako ogendako n'osaba ogenda mu ddiini yo omanyi nti ebikulemeredde obikwasa omutonzi wo. Omanyi abantu bwe balowooza nti tulina lubaale tulina amayimbe tetulina Katonda basebo ne bannyabo abo babaka ba Katonda. Ffe tusinza sitaani. Mwami wange nnyonnyola akantu bantu beŋŋambye nti obubaka bwa Katonda n'obufumbo buba bwa Katonda. Katonda yateekateeka obufumbo obulungi abantu mube n'okukkiriza timupapa nnyo wadde oli mwavu tekutwala kuba munno katayimbwa. Kati wuuyo gwe bakubya akatayimbwa emakindye omuvubuka bamukutte n'ayogera nti bakatta ababodaboda 17 kyekituusa ku mbeera eyo. Delta TV n'abagayi tukole ogwo omulamwa mulungi nnyo tuyina okukola tokolera mu nsawo ya munno wabula beera bubeezi mugezi naye bw'obeera ne munno nga muyina w'omusanze bw'aba ayagala omutwalo gumuwe nga gw'ogulina kuba n'engalo zino tezikola ki tizenkanankana ate basebo naffe be mulaba bafaanana bwe tuti wadde bagamba tufumbirwa naye basebo twakola bukozi bwe tubannyonnyola gye twatandikira gye nvudde waffe tabadde mwangu. Kati omuntu yenna ayagala okukola tusobole okuba nga tukola. Nze era munnange Sofiravu kye nava nerondera Senga Kulanama amanyi okusaagasaaga bwe nvaawo ali bigumiranga onebaza kansooke neebaza omwami wange okunjagala. Nzizeeko omukulu omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nze nsinga kwebaza abaakutuzaalira. Mwami wange agenze n'ayogera ku mwana gwe baakubya akatayimbwa. Musajja gwe Museveni simanyi gye wava naye Mukama akutukuumire. Njagala ofe bukadde bakukulire kaliba tukulabe. Uganda abantu babadde bamazeewo bannaabwe. Omusajja yateze kamera olaba oyo gwe baakubidde makindi akatayimbwa yatta munne ate n'enfaye nga bamukuba akatayimbwa emakindye nayo bagiraze bagikutte ku kamera ne gye battira oli eryo ku kabaka njagala nayo kamera era nemukwata. Pulezidenti weebale nnyo enkulaakulana eyo gye waleese abantu babadde bamalawo bannaabwe nga babasanjaga sebo weebale ate kikamera kiri oyinza kirengera wano nga bakusindikiddeko WhatsApp ngola naye bali ababeera mu control room eya kamera ezo kati bo bakusembeza bwebati nga bwofaanana ne bagamba Kulanama kitufu yasaddaase. Era nsuubira abaagala tusuulira obulambo mugambe nti twasaddaase kamera zigenda bakwata nga mu busuula bajja kubajjayo. Okay, nga tumaliriza omwami Algawesa njagala obeeko obubaka bwompeera omwami abantu abali mu mukwano nga baami abantu bakube batya mukwano gwabe ate batambuza kyo okubeera nga nabawangaza relationship yabwe kutoka kino kimutuuse. Mukyala otekumuwa ku time y'emirimu gipime tolina kyojja kgenda nakyo magombe kyolina okgenda nakyo emagombe essanyu. Omuntu alina essanyu takaddiwa
nze Soflave nkulabye ebbanga lyonna nga ndabadde Delta TV ng'ofaanana bw'otyo ne bwe wali tonnagendayo nakati nze ndaba tiweeyongerako myaka 18 eva 18 kitegeeza nti waliwo omukwano waliwo ekikumaintaininga naye osanga omuntu situleesenkanyanya zonna kubanga bannaye nze mbadde mukadde Lubaale nga bw'alinnya ku nze nenefundikira Lubaale nga toyinza nakumanya nti naye senga olaba atandise n'okuŋŋamba nti Ssaabakabona wadde Ssaabakabona yambalako ka fitting yambala ku jini Ssaabakabona kati weekend tugenda mu weekend essaawa mbadde ndabira ku ssimu nga essaawa nakati leka abantu basiba essaawa olaba kati omuntu akuddaabiriza buli omu n'akola ekintu kye nga bwe kiba kikola ki nga bwe kiba kifaanana kale nno nze ndaba abakyala mbawa obudde omukyala naye muntu omukyala alina essanduuku y'ebyama abakyala balina stress mu nnyumba omwo abakyala balina ebizibu omwami lwaki oyagala oleeta ejjumba akubuulirire mukyala wo Senga Kulanama bintu biri byababiri bintu byammwe mmwe mubyagala gondako bw'ofukamira amavivi gabakooki n'omukyala yenna kazadde yenna nnyini kuleera teriiyo mwami azaala omukyala yazaala yalera abaana naye omukyala n'alera abaana ate bw'oba omukooye oba mwafunyemu obutakkanya genda mpola peacefully gwali mpuliddeko nga njogera ku bakyala bange kuba ex bawife wange wali owuddeko nga mbogerako kuba tubaleka eri bbali naye waliwo omuloodi eyavaayo awo naga nti ate pamba ate feera nenga ati kiki kino twogereko ekyo kati nga mwe abakulembeze bannaye nga tumaliriza sho ddala ki ekikwanyisa ebintu bya mukyalawo ekikwanisa ebintu bya mukyalawo era nze bamaama nabaleka naye siina gwe ngenda kwogerako mu kamera era mbegayiredde abakamera tumuleetanga kamera nga munjogeza ku bakyala bange kubanga mazadde naye n'oyimirira ate pamba munange yabadde bwati ate simanyi myaka 10 situwegattanga mu mirundi 10 bapasita banange nedda teyayabya mukyala yeyeyabya nedda si musajja pasita bw'abeera abuulira aga temugenda mu masabo temugende Kulanama okunaaba ebyogo nze mponya ebikulukuto nze mponya buli kirwadde ngoba sitaani ngoba amayembe ekyamukyalawo nekikulema ogoba yeyeyabya nze era nasigala mukaabirako emyaka 10 nti ekkanisa zino okuyimirirawo ziyimirirawo ku bujulizi kakati obujulizi oddeeyi n'okonvisinga Senga Kulanama nga bwe twaze wano gamba Jjumba njagala nnyo kyokka nga takwagala gamba Jjumba agaba akalagala k'omukwano kyokka nga ate takayina kakati yamufosinga n'amuweesa obujulizi era nze nyinza okukkiriza nti omukazi oyo takulukutangako naye baaleeta mission okukola kakati ye yesigama nti olw'okuba ono yawa ku bujulizi myaka 5 emabega kakati kamwabize ku ekyo oluusi nga tikyali tikyali kituufu ate n'akireeta ng'alowooza nti kijja kukoma kumbe bw'oyogera ku Kulanama ng'omukyalo oba oyogedde ku Sofi oba oyogedde ku nsi yonna oba oyogedde ku bantu bonna basabo ne banyabo tukuume ebyama by'abakyala tukuume ebyama by'ekisenge mu nnyumba mubeeramu ekisenge ate mbasaba bannayuganda musonyiwe pasita Bujingo mumusonyiwe timugenda wala mumusonyiire ddala nga bwe yavaayo n'akola ki neyeetonda kubanga abantu balowooza nti abasumba endiga zammwe muzikwata empola era ne baza Maama Miriam Matembe yannyonnyola bulungi kale nno nga tufundikira abantu okukuuma ebyama byabwe okuliniwalinga omukwano ebamba mulya kumpuuta gulayo ebifi 2 obireete mubiriirekawo nga muli bameka 2 nze sinywa mwenge Kulanama tanywa mwenge naye tuleeta amazzi gaffe twasigazaawo ne hirwater waffe ne mugaa nti okalaba mukyala nga nkwanjula kati linda ak'embaga olaba otyawo awo n'asekamu mugenda okuvaawo nga laava erinnye nga kitanda olwo nga luziba nga tumaliriza Senga obubaka bwolekera abantu abali mu mukwano abantu ebintu byendekera abantu abali mu mukwano ddala abafumba abali ababiri n'omwana omuwala gwali eyo n'omusajja ali eyo nga tonnaba kufumbirwa nga tonnaba kuwasa ebintu biri bibiri emizi
bwe muba mwawukanye ne munno leka genda ng'osansa lwaki mwayawukanye kubanga kati nze oyinza okundaba wano ng'ogandi Kulanama oyo afumbirwa yoyo anaafumbayo tumuwadde myezi 6 lwakuba batandise otwongezaamu nti kati ali tubongeddeyo bajja kumala myaka 2 okusinziira ku laavu gye tulabako naye singa tubabuulira abantu abo betuba twawukanye nabo be baba batukoze ate muyinza obbakyawe nnyo naye tubasonyiwa ne tutayasa bibye baba batukoze abantu abasinga obungi baba balina bye batunoonyaako baba tebatwagala so muyige mufune ekisenge ekyomutima secret muzungu akiyita secret omanyi saagala kulekayo oluzungu olwo engeri gye nina olungi ennyo olwo engeri gye nina secret ennyingi ennyo okitegedde eyo twekisize asinga tunaakuma yagala munno ate bwe batomwagala mugambe kitu tunamma kakati tuyiga okwagalana abakyala obuyonjo obwonno bwe bukulembera buli kimu omusajja bw'anaayingira mu kisenge nga kiwunya omusolo tajja kiddamu bw'anaagenda ewa Kulanama n'amubikka mu buliri obuyonjo tajja kufuluma abamu mwegobera abasajja waliwo omukyala we yayimba yafa nti nze nga nakutte ku mwami wo ne mubikka azuukuka ssaawa 7 naga nti owe bwakedde ngene enkole yali talimba omukyala oyo eyayimba akayimba ako abalala muli bakyafu biwa abaana mumunyikamu omo natunka envunyu ne zitambula bakyala bangi nnyo balabeeyo n'abaami bamwe babandoopera nga tonnakola kintu kyonna omukyala sooka oyonja ekisenge nga tonnayonja ddiiro sooka oyonja ekisenge kubanga abagenyi ne banaakugeya nga bawaga nti abalimba nze omukyala waye nga muyonjo nnyo mu kisenge lwaki baga nti basanga entebe ziddugala omusajja we ye number 1 nammwe abakyala abaami bamwe be ba number 1 gye muli abaami muyiga okuyonja bakyala bammwe bw'aba ayagala akaviiri nga talinga Kulanama ono yakoowa enviiri muwa akasente agendeko mu saaluuni alabikeko nga mukyala munne ate abalala mukwana temulinga Jjumba bwe musanga abanyirira mu kkubo be mwagala okwana naye gwe owuwo lwaki tomunyerezaako mukulire ku Kulanama yeesiigeko lwaki omukotogera ate ng'omwana abanno wamukwanako kulabika bulungi ebintu ebyo bintu bikulu nnyo kundi nafuna omwogezi mundeke namwe temunjo bannange mwewande nga tumaliriza akatalekeka kikyosuubiza senga yagenda kuwana mu luzungu nze senga nkusuubiza mukwano my love sweet mutima wange nyanja etakalira nannyini mukisa nannyini mirembe ebyo byonna mbikusuubiza amanyi okusaagasaaga emikwano agiinako minzaani bwe nvaawo ali bigumiranga oyo atalinjeebuula ali kuuma obweyamu bwange ndabanga yeggwe senga aligawesa muwane mu luzungu bannaye akuwaye muwaneko mu luzungu naye nga ninayo akatalekeka abasawo b'ekinnansi nze president general wammwe mulekeraawo okulimba abantu nti muyina emikisa mugaba emikisa ate nga mmwe temugirina noosekerera Kulanama yanjula gwani yali akwanjudde ate ng'oli musawo wa kinnansi okowola n'abantu oba naaza ekyogo nze ono omwami Jjumba yew'okunziika ate n'ekigo wali mu ggwafu tebakyanziiseeyo bagenda kunziika eri eka Nabulemu my husband he find me if I'm empty and I don't have a boyfriend I will remain empty only my water is that one if you bring that water you fill my jerrycan it become full you understood then I love you so much my husband and I remain loving you forever and ever. Up I die, they take me to the soil inside. Oh my God! abasabo ne banyabo amanya gange nze Jjumba lubo aligawesa saba kabona wenzikiza ebwongwa nennono ntumirako bakabona bange bonna abakkiriza mwena mugoberere Digital TV tukole program ene beera we sawa 6 sawa 5
mpaka mukaaga bagiyita ekilaavu njagala mugigoberere olunaku lweneebeerawo mwena ngenda bateerako ku WhatsApp mutule mu ddiro lyammwe muyige okwagala kabona buyondo maanyi ga lubale kabona katimba mwenna bakapompo mulabe laavu eri wakati kabona kakata jajja muwonge njogerere kabona abala bugalla kale mwami aligabeso tuwamwida abadanga asofi nina kyenjagala okubeera nga mbuuza ddala Senga mu maaso ga kamera ku showene ey'amaka a reality show kakimubuuza n'atobeere ng'okitegeera kubanga akabuuzo kano njagala mami oketegekere mami aligawetsa omanyi kati erinnya nalikuwa gwe Jjumba Lubowa aligawesa gali agasenga kulanama gajja luvannyuma n'abakooza era bakuziikira ddala wali ewaffe kannabulemu ebintu biyinza okubaawo Senga naye Senga ddala oyinza okunkyawa wowe nnyabo kati nga nzijjawo omusajja afaanana gwe okusanga omusajja afaanana ng'oyo ng'ajjudde tokiddangamu kinjumbuuza kubanga ojja kunjabya omutima ye ne kijja wanudde ne baga nti Kulanama ne Jjumba beerese andi tuyinza okuyisibira mu nnyumba ne twewobuka omanye omuli oguba mu ggwanga nnyabo n'atalina ssente azeewola kuolwo ebyeggwanga naye abantu babiri twagalana abantu babiri ebintu bino byaffe bameka baffe babiri omanyi abantu batulowoleza ebintu bingi eyebbalibbali basabiramu abalala basaba twawukana manye ekigambo obufumbo si kyangu abantu bangi beyita baserebu wano begezeza mu bufumbo naye buganye ate nze sofu sibadde muntu wa TV nze sibadde muntu wa mawulire naye kakati nafunye true love ate omuntu number 1 mu ggwanga omuntu ayagalwa abantu omanyi Senga Kulanama alina ke yeekoledde ate nange nina ke neekoledde kati tugenda kuyamba abantu baffe tugenda kusobola okuyamba abafumbo n'okwongera okubateekateeka n'okubabuulira bassebo ne banyabo ffe tuli bafumbo bannayuganda tubagategeeza teriyo ebyo byakwekyawa Senga mukulu ekimala ndi mukulu ekimala tugenda kuweereza ggwanga oyo ye mukyala wange number 1 abakazi no beefiisa oba abasajja beefiisa naye nze ne bwe ndigende wa Senga aba mutakaawo ngenda kwagala mukazi gwe ku nsi n'emagombe naye lindako ebintu bituukawo oyina omusajja gw'oyina gy'osobola omujja afaanana nange taliiyo ng'omujjawo ate nno yenna mujjuvu wakawaali mukwambulire mwambulire mu TV kakati okwambula tekitegeeza kujja mu ngoye naye nsobola okukwambula nempa abantu kifaananyi sooka otunuza awo kamera awo omukono wano abantu kulalinga omuzira kati nga mujjawo omulala leka naawe kyoganza simanyi byenjagala omusajja eyali ayagala Senga musajja ali ebweru musajja w'amaanyi nnyo musajja munyolo awo nga ngezaako okunyonyola Senga nti nze nsinga mulaga munange mbadde kabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono nze nasikira jjajja wange waka wenva nze mukulembeze ne muganze nasamirira wa muwonge ndiko emizimu emisambu abalongo n'amayembe Senga abantu banjagala ate Senga nina ke neekoledde 2017 natikira obwasaba kabona natambulira mu nnyonyi ate no Senga njagala ontunuulire nnyimiridde kakati omusajja oyo kyava naweereza kanakandi Senga Kulanama bangambye wafunye omusajja nsitulanda baba Senga ki ekyansinza okubeera nga kikolera bulungi abantu kulabira mwagalwa oba beefune nga bwe mweraba kiki ekisinga munayinza okugamba omuntu ono mutuufu beera n'ono managamba kanneerabira omuntu wange ekituufu kiri nti mulina kwefuna babiri ekyo kyekisinga obutuufu kubanga tufuna abakyala n'abaami abatusaba okubanoonyeza naye ogenda n'otunamu n'ogaa nti tebagenda kunneevuma oluusi ng'omukyala ali bulungi ng'omwami ali bubi oluusi omwami ali bulungi ng'omukyala ali bubi omu asobola okubba munne naye kati nze ne bwenziba Ssaabakabona naye ne bwanziba tweraba meka
tetujja kutekamu wakumeka wakusatu. Nze nsuubira nti abantu balina kwefuna babiri kuba biri ebyokulabira. Nze nsuubira byakoma ku mirembe gyacwa gyacwa egyo. Ebintu byokulabira byali badde birungi naye byetaaga omwana myaka 22 yakamala okusoma n'omuwala myaka 22 yakamala okusoma. Kakati edda bagamba nti muwase enju noga nti omwana wa Ssaabakabona oyo nja mutwala muwase oba omwana wa Senga Kulanama oba muganda we. Ebintu byokulabira bino byali badde kale naye kati bigenze biyitawo ebigenze biyitawo. Ofuna omuntu omanya omuntu oyo kye yakola ki kye wamwagalako. Kakati nze basebo ne bannyabo nze nina bye nayagala ku Senga Kulanama mbirina ebyo nyinza okuleeta. Kale kakati mu Uganda wama Senga Kulanama sekako ng'otunudde mu kamera ezo sente. Kakati nze nyinza okubeeraawo nenga nti nze nina omukazi alina golodi ku mimwa, nze nina omukazi alina golodi mu kamwa, kitegeeza yenna wa golodi. Kakati bw'omutunuulira alina akazigo mu mannyo, mumanya akazigo kye kategeeza. Abalala bawagala buwagale. Abantu njagala nkubuulira abantu beebyula. Kati nga bwe twali mu kwanjula omuntu ne bamukuba makeup ne bamuleeta n'okubula n'akola ki n'akubula naye Senga Kulanama ali ku oligino ali ku oligino. Namusanga n'abantu be ne famire ye. Family tuzimba nzimbe tukulaakulanya nkulaakulanya naye basebo ne banyabo n'osanga omukyala ayina maama we ayina baganda be ayina abantu be n'obaawula kubanga gw'omwagala omusembeze ku lusegero omwesibeko omusigazi omu. Omuntu bw'omusanga n'abantu be kulaakulanya abantu baabo b'osanzeewo. Naye n'osanga omusajja omukyala n'omusanga alina driver amuvuga n'omugaa nti driver abadde akwagala kyokka kumpinga na mwana wa mwannyina. Waliwo nammwe abaami bye mukola ne kugamba omukyala n'omumalamu ak'obuntu. Ekigambo bwenzi kibi nnyo teri kinyiiza nga muntu kunga nti nayenzi. Banaye ekyo engoye zino ze mulaba tizijjikamu kusigala ng'oli bwereere. Omuntu okuga nti weeyambulira omuntu. Waliwo abantu abatabiinaamu gundi naye ffe tuli babuwangwa na nnono. Nze okuga nti Ssaabakabona oyo yeeyambulira gundi kinnuma. Kale kyogere nga kyamazima naye kitali kituufu. Tukuumya amannya gaffe mu mbeera ey'obwavu ey'obugagga ne weekuuma ensi neebeera ng'ekyakuwulira n'obeera mukulembeze naye omuntu n'avaayo from nowhere n'atandika okwonoona erinnya lyo n'akubawo ekigambo ati ebbinika. Wabula bannayuganda mumalanga kunoonya gye baakola ki gye baakola batamumatiza omusajja kye yatukoze oyo kye yatukoze nakati kikyakulukusa amaziga ku mutima gwange. Tamumatiza tamuti kigamu kinene nnyo. Omuganda tayogera bw'atyo. Omuganda tayogera bw'atyo. Basebo ne bannyabo wadde muleke kutukyaya b'amawulire wadde tuli bantu bannamawulire ate amawulire ge galina okunnyonnyola. Katwogeredde ebigambo bino kirowooza byalikomye wano kirowooza naye ensi yonna egenda kubimanya. Naye ate muleke kwonoona professional yammwe ya mitwalo ebiri ya mitwalo ebiri. Oli bwaga nti amawulire agookya fe abategeka embaga yaffe eyayimiridde olw'amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ne tugaa nti obwakabaka kabumalirize 26 ogw'ekkumi tuzzeewo embaga ya Ssaabakabona ate nogaa nti anoonya. Kati abantu banoonye essimu yange mu ggwanga batandika okunkubira nti Ssaabakabona anoonya. Senga Kulanama namulaba ku TV namunoonyeza ku ssimu. Abantu Katonda alina bw'asisinkanya abantu be. Kale nno bannayuganda nze mbeebaza naddala Delta TV tukole timwerabira basebo ne bannyabo omukwano gunyuma ng'olinamu kasente. Akasente kano dessert ya mukwano basebo ne bannyabo njagala okubategeeza akasente kanyuma dessert ya mukwano. Delta TV tukole enkuba etonye omumondo ogutaddeyo, enkuba etonye ekitooke gye kiri fe olusuku lwaffe gye luli Busunju gye luli Kannabulemu gye ziri Kooki gye ziri Mukono. Senga Kulanama namuwa ettaka va wano awaka wali namuwa ettaka. Tuli mu kusimba ekibira kya eka 20 tuli mu kusimba miti. Senga Kulanama namuwa ettaka ekikuze yaŋambye temanga bw'otunda teweekubya yakawaabwavu wano. Tuli mu ettaka ali mu kusimba lusuku
twakasimba ndoza endukusa ziringa 13 wano no mukono tauni kanso wano okumpi era olunaku lumu interview mujjagira batulima tuyina lumonde tuyina faamu y'ente kakati naye bw'oteekako ebibye ebyebusunju n'oteekako ebyasaba kabona tugenda kutambula bulungi abaana baffe basome ate mbasuubiza embaga wenetuukira simanyi ne bwagenda kuba nze nkimanyi bulungi kati balongo bali omwo tugenda kuzaala balongo kakati ampe n'erinnya erya Ssaalongo osanga ye Nnaalongo kale kakati ensonga bifiira munda birungi bifiira munda nga 3 omwezi ogw'omunaana yes mwezi obutabaawo omwana senga kwegamba senga mukazi wa byafaayo mu nsi alina omwana omu bw'ati kakati ate omwana oyo omu gw'alina bannayuganda bagenda ne boogera tazadde mwana bwe baamala okulaba ng'afaanana dadi we ne baga nti ayogera ng'omukazi atali muzadde kakati bassebo ne bannyabo kati olwaleero nze dadi Pendo aliwo nze dadi Nabukenya aliwo nze dadi Birungi bifiira munda aliwo omwana oyo nze namuwa erinnya erya birungi bifiira munda kubanga omukazi ow'ekitiibwa baati baga Kalifa aleka Kalifa singa yafa nga tazadde ku mwana bw'atyo kibeera kibi abantu babeera n'agatima agabi aba batazadde kakati awo birthday egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera n'abagenyi baffe bonna be tugenda okuyita bajje balabe taata w'omwana n'omwana bagenda kukuza batya dadi oyo omwana agenda kuba wa byafaayo kubanga omwana wa ngoma nnene agenda kula bulungi abadde Zambia twamugjeyo kati yazze tusobole okukuza birthday ate bamutemule tomanyi nti amaka gaffe gali Lusaka tugenda ne tummulako nina ne gwe nawulire ennaku zino abo baali balinnye ku nnyonyi nenga nti ate ayagala tuggisaayo pasipoti za ggwanga zaagala tugjeyo omuntu tumulange tumugaa nti tubadde mu nsi eno nze njagala okutegeeza mbaddeko e China mbaddeko e Dubai naliko e London we tutegekedde embaga ne Senga Kulanama yansanga ngenda Belgium nga ngenda Bubirigi kusisinkana waliwo abakulembeze b'ennono kati nve Belgium era gyagenda mu gw'omwenda ngenda kubeera escort we wangi tebula twagitadde mu gw'ekkumi embaga eyo yes ogw'omunaana muli mu birthday y'omwana waffe mu gw'omwenda agenda kubeera Vietnam ogw'ekkumi y'embaga bwe tunaavaayo tulina Professor Buddy Hall e Canada ye co-chair waayo nyonyi ze musiiba naye omuntu olugenda ku nyonyi ne kamera oluva ku nyonyi ne kamera ndowooza naffe katubitandikeko tujja kubikola enyonyi ze kuba bigo omuntu laga oyo talinyanga ku nyonyi oyo amanye ebiri mu Europe ate nze gye mpangisa nenjitambulira mu sipeeso ne bagasaba kabona yatambulidde mu nnyonyi embaga yagikoledde mu nnyonyi ate naye okusasula tiketi n'enninnya eyalukala ate yeereme banayisiri alaga mubiri ago bagayita maalo gaba maalo gye wakulira Senga nze nakulira Masaka ewaffe Kannabulimu ekooki gye nakulira kakati ono yakulira Kigo ate Senga yakula nga mukazi serebu nga mukazi serebu mukazi w'abantu era alina abantu baffe mwena ababaddeyo eyo ebibaddewo mu mawulire kino saawa yakola Delta TV tukole kunnyonnyola ggwanga ebintu bitambula bitya so si ntalo luhanagana ebintu bya Senga ne Jjumba mubireke ebintu byabwe byo baki bebetambule nga bwe byagala n'akagambo message tuneyongera ate ekirala Sofiravu ky'oba omanya tomanyi nga nze mukazi asinga okwatika mu ggwanga nafuna omwami anjogerera nze n'ensirika n'ensalako okitegedde byonna nakiggala gw'olaba neemalamu nnyo naye nga nasulumulude lyangoba kaakati nakiggala kubanga byonna abimanyi
buli kyo teri kyojja mubuuza nga takitegeera. Senga jagatuwe nga tubako kyongambira. Yuwa mugole. Yuwa mugole. Oli mugole wa Saba Kabono, oli mugole w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono. Oli mugole abantu baatuyise ewa mama n'abayima ne bawasenga ebirabo ne bamuwa ebirabo ne bamugamba nti webale okukkiriza otufumbirwa ffe ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono. Bannaye abantu senga bakwagala, abantu bakwagadde Kulanama. Kulanama oliko feva ensi ekwagala. Mama n'abayima Lebeka speaker wa Uganda eyakava mu bugonvu yampisa okulyako naye ekyemisana ku parliament. Yes nga 23 ngenda kubeera ne speaker tugenda kulya fenne ekyemisana. Nange senga ebitiibwa bino bannange era njagala ngambira omukyala senga omukwano guno naye twatugutandika munnange gutu abamu bagutijjisa gye gukomeyo mu maaso ne beekyawa senga tukolekikola omukwano tugukuumanga guno ogwa mume weegutiwe gutandikidde kabaati gye guli wunzikira okujjawo nga kuliko afudde buterevu. Ate ffe tuli bantu ba bujjajja tuliko emisambwa emizimu abalongo n'amayembe n'abaagala tutta tebajja tusobola. Eriye yambuuza ekibuuzo nanga nti Senga Kulanama tulaba amagye gabakuuma ne poliisi amagye n'emisambwa kyekisinga okukuuma. Of course bujjajja kuba omukuumi basobola okutta naye nga we walaba abantu abamu bafa n'abakuumi baabwe. Sikyayagala nabbayisa mu kamwa Katonda eyabajja mu nsi abawummuza emirembe. Naye obujjajja emisambwa emizimu abalongo n'amayembe bikuumira bitukuumi kuba batuteze obutwa batuteze obumasu batupangidde bino simanyimbu babbye sente ku basawo ne babipanga diru ne ziyiika ne bazirinyamu ne batambu twasaddaase ne banguwa okubirinyamu batupangira ebintu bingi nnyo era bijja era mujja biwulira naye ffe tuli bagumu era amawulire gonna ge munaalaba nti Kulanama yakoze kino Kulanama yasse Kulanama Saba Kabona Jjumba yakoze kino mubirinde bijja kubanga babitupangira naye ffe obukodyo tubugwamu kuba tuli bantu ba bujjajja tubalota tebannatuuka. Yes naye ng'omuntu oyinza obutamulemesa kugusa kyayagala naye ffe tubirinze ate abatuwalana mu bamanyi tetujja basanguza. Omanyi si kirungi omukulembeze kubeerawo mu mawulire sawa yonna ogugulana n'omuntu kwegamba bayinza okupima ne baga nti Kulanama ono ne bawe twali tumanyi bagezi naye nabo batandise kwanukula basiru bafuuse nabo basiru kati ffe tetukyabaanukula naye balyogera ki naye batupangira byonna tubimanyi ne gavumenti ebimanyi twalipotinga n'okulipotinga. Yes nti mulinde embaga erimenya ebitooke. Kakati waliwo ebintu ebyo byonna eddiini sofa eddiini era twebaza Haji okukuuma n'abeerayo. Haji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh webale kukuuma mukulu omukadde ono ate n'abeerawo ng'akolera Delta TV n'abeera musanyufu n'okuuma bode eyo toyinza gimaintaininga Haji nga toteekamu kasente. Haji webale ntumirako omwana wange ali ku kkomera lwaki umalu alabika ayagala kukwatibwa Haji Nugu naye Haji webale nnyo Kurani egamba nti ejjana y'omukyala eri wansi wa bigere bya bba kakati ejjana ya Sofirav eri wansi wa bigere bya Haji. Kale Haji nkutumirako webale kuuma ono kikyembadde ntegeeza obufumbo bulungi nga buli mu Katonda osaalako ogendako n'osaba ogenda mu ddiini yo omanyi nti ebikulemeredde obikwasa omutonzi wo. Omanyi abantu bwe balowooza nti tulina lubaale tulina amayimbe tetulina Katonda basebo ne bannyabo abo babaka ba Katonda. Ffe tusinza sitaani mwami wange nnyonnyola akantu bantu beŋŋambye nti obubaka bwa Katonda n'obufumbo buba bwa Katonda. Katonda yateekateeka obufumbo obulungi amanyi okusaagasaaga bwe nvaawo alibigomiranga. Onebaza kansooke nebaza omwami wange okunjagala nzizeeko omukulu omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni nze nsinga kwebaza abakutuzaalira njagala ofe bukadde bakukulire kaliba
Okay, nga tumaliriza omwami Algawesa. Njagala obeeko bakabompeera omwami abantu abali mukwano nga baami abantu bakube batya mukwano gwabe ate batamuza kyo okubeera nga nabawangaza relationship yabwe kutoko kino kimutuse. Omukyala ote kumuwa ku time y'emirimu gipime tolina kyo jagenda nakyo magombe kyogondako bwofukamira amavivi gababakoki n'omukyala yenna kazadde yenna nnyini kuleera teriiyo mwami azaala omukyala yazaala yalera abaana bw'oyogera ku Kulanama ng'omukyala oba oyogedde ku sofu oba oyogedde ku nsi yonna oba oyogedde ku bantu bonna basabo ne banyabo tukuume ebyama by'abakyala tukuume ebyama by'ekisenge mu nnyumba mubeeramu ekisenge ate mbasaba bannayuganda musonyiwe pasita Bujingo mumusonyiwe timugenda wala mumusonyiire ddala nga bwe yavaayo n'akola ki neyeetonda n'omwana omuwala gwali eyo n'omusajja ali eyo nga tonnaba kufumbirwa nga tonnaba kuwasa ebintu bibiri emizi bwe muba mwawukanye ne munno leka genda ng'osansa lwaki mwayawukanye kubanga kati nze oyinza okundaba wano ng'ogandi Kulanama oyo afumbirwa yoyo anaafumbayo tumuwadde emyezi 6 lwakuba batandise otuwongezaamu nti kati ayi tubongeddeyo bajja kumala myaka 2 okusinziira ku laavu gye tulabako naye singa tubabuulira abantu abo betuba twawukanye nabo be baba batukoze ate muyinza obbakyawe nnyo naye tubasonyiwa ne tutayasa bye baba batukoze abantu abasinga obungi baba balina bye batunoonyaako baba tebatwagala so muyige mufune ekisenge ekyomutima secret muzungu akiyita secret omanyi saagala kulekayo luzungu olwo engeri gye nina olungi ennyo olwo engeri gye nina secret ennyingi ennyo okitegedde eyo twekisize asinga tunaakuma yagala munno ate bwe tomwagala mugambe kitu tunamma kakati tuyiga okwagalana abakyala obuyonjo obonno bwe bukulembera buli kimu omusajja bw'anaayingira mu kisenge nga kiwunya omusolo tajja kiddamu bw'anaagenda ewa Kulanama n'amubikka mu buliri obuyonjo tajja kufuluma abamu mwegobera abasajja waliwo omukyala we yayimba yafa nti nze nga nakutte ku mwami wo ne mubikka azuukuka ssaawa 7 naga nti owe bwakedde ngene enkole yali talimba omukyala oyo eyayimba akayimba ako abalala muli bakyafu biwa abaana mumunyikamu omo natunka envunyu ne zitambula bakyala bangi nnyumba labeeyo n'abaami bamwe babandoopera nga tonnakola kintu kyonna omukyala sooka oyonja ekisenge nga tonnayonja ddiiro sooka oyonja ekisenge kubanga abagenyi ne bwe banaakugeya nga bawaga nti abalimba nze mukyala waye nga muyonjo nnyo mu kisenge lwaki baga nti basanga entebe ziddugala omusajja we ye number 1 nammwe abakyala abaami bamwe be ba number 1 gye muli abaami muyiga okuyonja bakyala bammwe bw'aba ayagala akaviiri nga talinga Kulanama ne yakoowa enviiri muwa akasente agendeko mu saaluuni alabikeko nga mukyala munne ate abalala mukwana temulinga Jjumba bwe musanga abanyirira mu kkubo be mwagala okwana naye gw'owuwo lwaki tomunyerezaako mukulire ku Kulanama yeesiigeko lwaki omukotoggera ate ng'omwana abanno wamukwanako kulabika bulungi ebintu ebyo bintu bikulu nnyo kundi nafuna omwogezi mundeke namwe temunjo bannange mwewande nga tumaliriza akatalekeka kikyosuubiza senga yagenda kuwana mu luzungu nze senga nkusuubiza mukwano my love sweet mutima wange ennyanja etakalira nannyini mukisa nannyini mirembe ebyo byonna mbikusuubiza amanyi okusaagasaaga emikwano agiinako minzaani bwe nvaawo ali bigumiranga oyo atalinjeebuula ali kuuma obweyamu bwange ndabanga yeggwe senga Algawesa muwane mu luzungu bannaye akuwanya muwaneko mu luzungu naye nga ninaye akatalekeka abasawo b'ekinnansi nze president general wammwe mulekeraawo okulimba abantu nti muyina emikisa mugaba emikisa ate nga mmwe temugirina n'osekerera Kulanama yanjula gwani yali akwanjudde ate ng'oli musawo wa kinnansi okowola n'abantu oba naaza ekyogo nze ono omwami Jjumba
yewokunziika ate n'ekigo wali mugwafu tebakyanziseeyo bagenda kunziika eri ekanna bulemu. My husband, he find me if I'm empty and I don't have a boyfriend, I will remain empty. Only my water is that one. If you bring that water, you fill my jerrycan, it become full. You understood? Then I love you so much, my husband. And I remain loving you forever and ever. Up I die, they take me to the soil inside. Abasabo ne banyabo amanya gange yenze Jjumba lubo aligawesa saba kabona wenzikiza ebwongwa nennono ntumirako bakabona bange bonna abakkiriza mwena mugoberere Digital TV tukole program ene beerawo essaawa 6 essaawa 5 mpaka 6 bagiyita love njagala mugigoberere olunaku lwenebeerawo mwena ngenda baterako ku WhatsApp mutule mu ddiro lyammwe muyige okwagala kabona buyondo maanyi ga lubale kabona katiba mwena bakapompo mulabe love eri wakati kabona kakata jajja muwonge njogerere kabona abala bugalla kale ensonga eno nga kale banaye abantu tubagala nnyo tubasiibuddeko ebirungi bigwa byokya. Bye bye Digital TV tukole management ya Digital banaye mwebale tubeererawo mwebale kutwagala Digital TV.